Akati lubaale woono agabye obulambulukufu bw'ensonga ze era olutabaalo alumuviiridde ku ntono era lubaale ono ku luno ajjidde mu buzadde era nga ku luno bw'omuzannyiramu ebisigadde ggwe olimanya. Omukyala ono ali ndowooza South Africa. Afunye ekirooto ng'agamba nti yaloose ng'ali mu kuva South Africa n'asanga omuti waggulu gwabaddeko enkima ndoza nga zirina bye zifumba. Enkima zaabadde mu muti waggulu nga zifumba. Kakati omulawo ndowooza gwe gugoya emmere ne gugwa wansi, enkima ne zijja ne zigulondawo ne ziguzzaayo waggulu. Kakati omukyalo ono yagenza okulaba nga guddamu gugwa, bwe gwagudde ne gumementuka nnyo. Omukyalo ono kyava adduka mangu nnyo n'ajja n'alondalondawo ebimenyesemenyese, n'alyoka atolontoka 1,000, n'adduka enkima ne zimugoba. Gusuule sijja gusuula, gusuule sijja gusuula, n'adduka emisinde. Maaso gye yasanze essota nga ddene lya ttimba nga lizinze enkata, ne lyezingulula enkata bulungi nnyo, ne lyezingululira ddala ne lyegolola. Akati omukyalo n'agambye nti n'akwata akakuba awo akalala shortcut eyo gye yasanze ndowooza abantu oba omuntu oba omukyala, n'ababuuza mulabyeko ku musota wano, ne bamugamba ffe tetunnabagulabako, ng'atidde nga n'enkima ezibadde zimugoba tazirabako, naye ng'ebibya bikutte mu ngalo. Akati bwe yatuuse mu maaso yabadde mwavu nnyo nga talina ssente. Omwami gwe bayita Sanka God n'amuwa essente, yazimuweredde ku Sheraton. Akati agambye nti bwe yeeyongeddeyo mu maaso, mukazi gwe ogambye nti n'osanga abakyala ne mutandika okwoza engoye nga mpitirivu muzoza muzaanika ku waya. Kyeki akati sijja kufuuka nga yagenda okusaba eryato, ate sijja kudda mu kulondobereza, sigenda kudda mu lulonda kambe n'akamu njala ntuukire ku mulamwa. Akati nnyabo lubaale akuddiddeyo emabega, enkima zikukima. Ensonga ezikubangibwa nsonga ki? Nti omusajja gw'osanze mu maaso Sanka God, oyo kabaka yakubanja. Era kabaka mu ntandikwa y'ekirooto kino gwe muti guno. Omuti guno gubaddeko enkima, enkima zikukima, enkima zikuyita zikubanja ki? Kwe kuteekateeka ensonga za kabaka. Zibadde waggulu nga zifumba. Okitegedde? Okutereeza ensonga za kabaka, okuziteeka mu bulambulukufu bwazo. Omulawo guno kugamba obubaka buno bulimu ebintu bingi, bulimu ebintu ebimu ebitasobola kukunnyonnyolwa wano, okuggyako ng'otambudde n'obinoonyerezaako, oba n'otambula mu mbiri oba mu nsozi ez'enjawulo. Buli kitundu gy'osanze olubiri otambule weebuuze. Enkima eziri waggulu ezifumba nga zirina n'omulawo, omulawo ne gugwa wansi ne ziguzzaayo, ne guddamu ne gugwa ne gumementuka. Kyeki? Era omuti oguliko enkima waggulu, omuti guno kyeki? Omuti guno bwa ssaalongo obukubanjibwa. Era ye musajja gw'osanze no mu maaso gw'oyise Sanka God akuwadde ensimbi, ye kabaka, ye mugagga, ye nannyini ssente yazikuggyako ate yalina ozikuddiza singa abeera asazeewo. Enkima zikukima, ogwo mweso kwe zitudde waggulu, gwe mweso gwe zikuwadde. Tukuyita ojje otegeere bino. Omuti kwe zitudde mweso, oyo kabaka gwe muti. Okitegedde? Oyina okugutereeza kubanga abeewo mwe baagusuula. Omuti ge maanyi g'obujjajjaabwo gonna. Okitegedde? Ye Ssaalongo afuga byonna, oyo kabaka.
omuti guno gwesimbye oguliko enkima waggulu, enkima zikuyita zitudde mu bwamulongo mayanja zikukima, era kwe kulota ng'ova South Africa okutandika okulaba olugendo luno. Kyokka boogerera mu kituntundu ekiyise. Ekituntundu ekiyise mwana gwe oteeka okuba nga watambuzako ku nsonga, mwana gwe oteeka okuba nga wakolako ku byakabaka, gamba ng'okumubikka, gamba ng'okumukolera emisingo bw'otyo, olumusuddeko akagoye, okoze kano okoze kali, n'omala n'ozimaanyuukamu. Kyokka ensonga ezo singa tewazimaanyuukamu, omweso gwali gumaze okuweebwa mweso ki? Wakati tewagumiikiriza n'odduka buddusi. Okitegedde? Ekyali kikubangibwa ebiseera ebyo omale okolekoleko kye wakolako, tewamanya era tewazuula era tewateeka mu nkola, wabula bwe wakolaakolako n'osaba lubaale, gwe kyotwala nti yakkiriza naye nga teyakkiriza, kubanga lubaale atambulira nnyo ku ndowooza zaffe. Kyosaba ne kyoyagala lubaale kwatambulira, kubanga lubaale atudde ku opposition side buli budde. Kisaawe kya mupiira side eri eriyo oludda olukuwakanya ne side eno eriyo oludda lwo olugenda okuwakanya luli. Kati gwe bw'ogamba nti nkooye nga ne lubaale aganga bw'okooye kale genda, kyokka ye lubaale tassa wansi byakulwanyisa, asigala akukuba. N'omanya nti lubaale yanzikiriza alimba, olabira ku mbeera ne gy'olaze ebitala bwe byongera okukukwata ng'omanya nti mwattu bakkiriza tebakkiriza. Okitegedde? Banzikiriza ntambulemu naye baali bannimba, kubanga lubaale mu kulimba koyi. Lubaale otegeera ddi nti akulimba? Lubaale otegeera ddi nti akkiriza? Ebyo n'ebintu biva mu kumanya n'okutegeera kw'olina okunoonya n'okuzuula, n'osobola okufuna okumanya n'okutegeera okumala. Abantu abasinga bangi bakolako ku nsonga, n'atambulamu banaagendako e Bulaya, n'atuuka eyo n'ayongera kubonaabona, naye ng'ate bwe yali alinnya ennyonyi yafuna obubaka obumulaga nti genda. Kati bw'otuuka eyo n'oyongera okubonaabona ng'omanya nti emisambo wabula girimba. Okitegedde? Era essaawa yonna giba gisobola n'okukuvaamu n'okwavuwaza n'okukuttira emirimu n'otandika okufuuka emmomboze ku ggwanga gy'oba olaze, n'olomba n'osabiriza n'otawunkana, omutima ne gukulumanga buli budde, naye ng'ate jjajjawo yakuwa obubaka nti genda. Ekikulaze nti yali akulimba. Kakati ensonga ze baali bakugamba bwe zaakulema okumanya, gwe mulawo guno, omulawo gwasooka ne gugwa nga mulamu mu bubaka bwo. Enkima zibadde waggulu muti nga zifumba, omulawo ne gugwa wansi nga mulamu, n'ogulaba nga mulamu n'otamanya kyakkola. Enkima ne zigunona ne ziguzzaayo. Kakati bw'otamanya kyakkola ng'osaba busabi bajjajja, nandigenze n'enkola abajjajja, nze era bajjajja biki, nze bannange ebintu bino biki, naye banne bajjajja obwavu bundi jjajja nze mwandintadde nengenda nenkolaakolako. Ansa zibadde bakuwa ne bazivaako, gwe mulawo okugwa omulundi ogwokubiri ne gumemwentuka nnyo. N'odduka n'obupapajjo nga tebuwedde, totuukiriza mulawo kye ki? Tukugambye obubaka obumu olina kutambula okubunoonya. Obubaka buno buwanvu, bugazi, n'amakulu gaabwo mayitirivu. Nekkiriza tukunnyonnyoleko bye tukunnyonnyodde. Ebirala bw'oliba otambudde ojja kumanya. Okitegedde? Omuti ansa, bye bafumba waggulu ansa, bafumbira mu ntamu, entamu maama Nnaalongo, omuti Ssaalongo. Kye bakozesa okufumba mulawo, gugudde wansi ogwo mweso. Bakugamba ki? Nga gukyali mulamu ng'omoga ng'otunula mu biseera mu watambulizaako ko ekitonotono omale okibuukemu. Kati bwe baalaba nga totegeera, enkima ne ziddamu ne zigunona ne ziguzzaayo waggulu, ne bakirabira ddala ng'oli musiru, ne baddamu ne bagusuula wansi ne gukutukakutuka. Bwe gukutukakutuka gwe walowooza nti ke bakkirizza ngenze mmaze, n'odduka n'obupapajjo, naye obupapajjo bwadduka nabwo ogwo mweso. Baasigala bakubanja nti tukuwadde ekintu nga kiramu nga tukyaliko akaseko, ogenda kutuuka oyungeyunge kiyungeyunge. Kwe kudduka n'obupapajjo. Enkima ne zisigala nga zikugoba, bwe watambulamu n'olinnya ennyonyi n'ogenda. Okitegedde? Okuva lwe walinnya ennyonyi ku lunaku olwasooka, enkima zaasigala zikukima
tezaakomaawo tolowooza nti baakuwamu akalembereza era gy'oli oteeka okuba ng'obonaabona. Okitegedde, oteeka okuba nga tewakyusa mbeera, oba wakyusa embeera oteeka okuba nga yali ekulimba, kati oteeka okuba nga toteredde. Abaakubanja ku luli tebaakuwamu wadde akalembereza wadde ekisa, wabula bwali busiru bwo obwakugisa ku nsonga nga totegedde kyozzaako, oba olusi neyakukulembera yali tamanyi kyozzaako. Abantu bangi nnyo bakulembera abantu naye nga tasobola kulambulula lwaki amukulembera. Omuntu ono alaga wagenda kukoma, wagenda kutambula atya. Kati omukulu yali akubanja kabaka n'alaba nga ekituufu wooli totegeera, n'agamba kale kanzikirize by'oyagala nja kusigala nga nkugoba paka ekiseera bwe kinaatuuka n'omanya byenjagala. Sijja kuwaamu kalembereza wadde paka lw'onoomanya byenjagala. Kwe kudduka n'ebipapajjo bino, naye ebipapajjo bino ky'oba olina okumanya nti gubadde mulawo mulamba. Kati ogwo mweso wadduka n'ebipapajjo, kyokka ebipapajjo ebyo nga olina okubizzaawo guddemu gufuuke omulawo, otambuze ensonga z'abajjajjaabo. Era wakati mu kudduka mukazi wattu, wakati mu kusaba, wakati mu kufuna obubaka, kale tukukkiriza genda muzzukulu waffe kale otukoledde, genda ku ddiiru ki, otukoledde ku ki? Yagenda ng'asulasulako ndoza kabaka obugoye nga bubiri, ng'akolakolako ne wano ne wali, ng'atuukawo ne wali, ndoza ng'akimayo ne ku mazzi, ng'alowooza akoze nnyo. Kumba mubanja asigadde asindika abasirikale bamunoonye yonna gy'alaze. Gaali makweka nsaamu, era omusoto gwali gumusibye maama Nattimba n'omulongo Magobwe nabo ne basumulula ekkubo, n'agenda okuliggula. Kyali kyangu, okutuuka gy'alaze yasangayo kubonaabona. Emisambwa mizibu, era nze neewuunya abantu. Oli n'agaana okugumiikiriza ensonga, omusamwa ne gumulimba ne guggulawo ne kubo, n'agenda n'afuna akalimo, agenda okulaba wayita emyezi 3 nga biddamu byefuula, ne weebuuze yali afaaki. Kikyo kibagamba nti tobuukira gundi waabuukidde. Ojja kuba wakatandika ensonga oli akusomere mu ddiiru, mwattu emirimu gyalabise, jangu funa sala magezi ofune passport, biki gyalabise, jangu. Ng'omuntu yakatandika ku nsonga, kwe kubuukira gundi waabuukidde. Oli n'aleka ebirooto bya jjajjawe byogera ki? Mulimu abantu abakola lubaale muntu, n'aleka okukola jjajjawe byamugamba, n'akola omuntu munne byamugamba. Abantu abo batuuka ne basoberwa oluvannyuma lw'akaseera, n'asoberwa waka ne mu kibira nga gye yava byonoonese, nga ne byaliko byonoonese. N'olwekyo ekisingako bugumiikiriza. Tuba tukyali bato, ebiseera eby'okukola mu maaso n'eby'okubeera obulungi n'eby'okufuna emirembe, obulamu n'obuwangazi biba bikyaliyo. Nali twonoona emyaka ne tugyonoonera obwereere, n'onoonya kye waluubirira ne kikusobera. Okitegedde? Kati ono baamubaliramu omupiira wakati nga yakatambuza ensonga. Bw'olinnya n'ojja eno biki ndooza waali yeeyaliyo. Essente ofuna biki by'oyiiya, nga bw'omanya oyiiya, onatandika okuba amaviba jjajja nga bwenkozeeko. Nabo bagenda okulaba nga tategeera, ne bamugamba genda, ne bagamba Nattimba mu kkubo muggulire, amale okutuukayo akakase, agenda kutuukayo tumulaga omusana. Munnange mu kkubo mwaddukira enkima zimugoba okufa obufi, kubanga okuva lye yakolako ako tezaamuta, zaamukima ogwasooka, era ensonga bw'akolako kaakoze zaasigala zimukima. Okitegedde? Oluvannyuma lw'obutamanya, ate ng'omusango agwongeddeko musango, kubanga ogwali omulawo gwafuuka bulere. Okitegedde? Omukulu n'agamba enkima mumugobe, musigale nga mumugoba. Okitegedde? Okusinziira ku butategeera bwe mukkiriza agende, musigale nga mumugoba, temukoowa. Era gy'alaga alina okusangayo omusana. Okitegedde? Akati munnange ng'akwata kkubo nga yeeyongerayo, abadde asibye ekkubo alitaddemu amakata Magobwe ne Nattimba nga nabo basumulula, tebaakaayana. Omusota nga gwerambulula bulungi nnyo, ebadde enkata nga gwegolola bulungi. Okitegedde? Nga gumuviira ng'ayitawo. Era ekkubo mwe yali atambulira yalivaamu n'akwata shortcut atuukayo asanga abantu abeebuuzisa. Mulabeko ku musota wano nabo bamuga ati tunnagulaba. Buli omu yamuvuddeko akole by'ayagala, buli omu yamuvuddeko. Okitegedde? Ng'atuuka mu maaso okulaba enkima ezibadde zimugoba nga takyaziraba. Kati omuntu ono bw'atuuka e Bulaaya yatandika okukola, yatandika okufuna
afuna olukisakisa kibi kyatandika okukola ze nkima nga takyaziraba kumbe oli yagamba nayo tulina omulagirayo omusana okitegedde akola afuna obusente abamugambako abafuna emirimu afuna okitegedde kwe kubuuza omusota mugulabyeko wano nti ffe tetunaba naggulaba ate abeebuzaabuza gwe omusota gufuuseemu abantu gumwetimbye maaso asanze nga gufuuse abantu ababuuza mulabyeko ku musota ffe tetunagulaba buli misambu gitandise kwebuzaabuza okutunula emabega nga n'ekima ezibadde zimugoba takyaziraba bannange ebintu bino bye tubasomesa mu bikwate bulungi mbiteke ku bwongo okitegedde kubanga okulambululira kino kimu ku kimu ojja kusanga tekisangika okitegedde ogubadde omusota agusanzeemu bantu abuuza abantu nga bumanyi emisambwa nti gyekwekera mu buli bbala abuuza abakazi bano b'abantu bano mbulabyeko ku musota wano nti nedda kumba akutte shortcut bamulese akwate shortcut akwate ekkubo lyayagala asalinkiriza kati agenda atuuka mu maaso asanga sanka godi z'ensonga ze yasuddewo tukugambye omusambu ogusanga wano nga musota ate wali n'osanga mukazi naye nga kyewasanze wano ekyabadde musota ye mukazi gw'osanze egyo mize gya musambwa okitegedde kakati asanga sanka godi nga mwavu nnyo tayina agenda okutuuka ku mirimu yali tayina ssente kati asanga sanka godi alaba nga omuwala ono tayina ssente amutwala ku Sheraton amuwa ssente kyeki nti omuwala ono bwe yali yakatuuka gye yalaga ebitaala byamuta tebyamuta nti afune ssente agaggawale nedda ngamba okumuta okufuna enjawulo kiki ekintu tenti kukola kyekintu tenti kufuna ku ssanyu era ateeka okuba nga yateebwateebwamu ebitalatala ne bimukwata sanka godi amuwa ssente azimuwera ku Sheraton kifo ekisanyukirwamu omuwala ono bw'atuuka eri kabaka ategeeragana ne bamweyana ke katundu ka sanka godi oyo kabaka okumutwala ku Sheraton okumuwa ssente ekyo kitundu kyabamweyana bamukwasa baamu avuga omuwala ono ekituufu baamu amuvuze ekituufu baamu avuga naye ajja kuvaayo akkiriza okitegedde kakati okuloota ng'ava e South Africa mweso gumugamba ki gumugamba vaayo byonna by'oyiseemu obirabye ne bw'onookaka ne bw'onoowaliriza sooka omala okugenda okutereeza ensonga ezikutuddemu gwe muti guli ng'enkima zitaddeyo eseffuliya waggulu zifumba eseffuliya y'ono omukazi omuti ye kabaka amubanja okitegedde ke katundutundu akazzeeko wasangidde bamaama ne batandika okwoza engoye ng'engoye empitirivu booza baanika kuwaya kyekitundu ky'okujja okulongoosa obwannaalongo mw'otudde obukubanjibwa okutereeza okujja kasasiro mu nsonga zo kwe kwoza olugoye ne lutukula amazzi agaddugala oyiwa eri amabala agali mu ngoye ogajjamu ofuna jiiki ommo sabbuuni oyoze okole ensonga z'abajjajjaabo zitukule oyanike kuwaya okitegedde gwe mweso ogusembyeyo kale kubira mukaba mu ngalo ez'amaanyi oba amagezi gazze anti omulokole bw'agamba omulokole oyo naye nansesa obuntu bw'owulira mu balokole nabo nno ne bukunyumira mbukubira mukama mu ngalo ez'amaanyi oba amagezi gazze kati ono omukazi oba gazze oba tegazze nze naawe gwe mweso ogusembyeyo kekeeso ke bakkubidde omanyi obubaka buba bwogera nga bwetooloola emirundi mingi ne basembyayo ka ansa katono nnyo kye bakubanja kyekyo olina bamaama b'otambula nabo be bakubanja bawamba obuyinza bwo ne bw'olikola otya be bawenduza abakulu nga beegasse wamu ne bbaabwe kabaka okitegedde ye sanka godi kabaka ng'akwataganye ne bamweyana ne bakuwa obusente n'olowooza nti nga bwe nasaba empewo nzize kukola oluvannyuma ennyo buli kalimo ne kafa emirimu ne giggwawo ansa kyekiri nti nga nve South Africa ansa yesembyeyo
nga ndi ne bamaama nga twoza engoye mu ggugu nga twoza bwe twanika. Kyekitundu kyokka kye bakubanja otereeza obwannaalongo bwe bakuddiza obutonde bwo. Osobola okuba kati emirimu gy'okola gye gifa, ojeregebwa, onyoomebwa. Bw'ofuna omusajja omukwano teguwangaala, takuwa ate laavu tenywera. Okitegedde obutonde bwo bwakuggyibwako, olongoose obwannaalongo bwo. Ye seffuliya eri ng'etudde ku muti waggulu, enkima ziri mu kufumba, enkima zaali zikkuba mweso, emyeso giri emirundi 2, omuti wansi, esseffuliya waggulu zifumba. Okuteekateeka ensonga z'abajjajjaabo otereeze ensonga z'abajjajjaabo, otuukirize ensonga z'obulongo mu kitundu kya Ssaalongo ne taata. Abaana abalongo ye lubaale atudde ku bulongo. Okitegedde, otereze lubaale oyo muggyemu obusobe, amabala, enziro, ekizikiza, kubanga engoye zibeeramu amasanda, zibeeramu ettaka, zibeeramu buli kimu. Olwozi olutukuze oluteeke waggulu ku waya. Okitegedde, kyekyo obuwanguzi bwe buli awo. N'olwekyo nga bwe bakuwadde omweso ng'ovaayo, lowooza nnyo, weefumitirize nnyo, oleme kuwaliriza. Okusinziira ku bubaka bukuloopye emabega gy'ovudde ne bumala ne bukuwa ansa. Bulaze olugero nga bwe lwajja ne bulaga bakuwa ne ku busentesente, kyokka ng'era bakulaga nti era be balina okubutta era ne babutta nga bayita mu bamweyana, n'akuwa ekyansi eza kookoonyo, nga buli kyansi gy'akuwa mu maaso erina kuggwawo buggwi. N'olwekyo towaliriza. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.